abalabi baffe abalungi mujje baleko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi Uncle Sechi, President w'e Masaka City. Bambi sharinga video eno eri mukwano gwo, olaikinge, okomentinge, osubscribinge. Gwe omupya subscribinga, okone ku kadde obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku Mix Media. Ate gwe ayagala okulanga naffe wano ku Mix Media ku 0758525332. Teweerabira Mami's Hafiz Podiki ng'asangibwa Kakeeka Mengo ng'alina engoye zonna ez'abakazi, ez'abasajja n'ez'abaana, ensawo z'abakyala sayizi yonna n'ebyokuzanyisa by'abaana, ng'akola ne free delivery bw'aba byetaaga, ne make-up amukolera ddala. Olwaleero mbaleetedde Rema Namakula oluvannyuma lw'okuvaayo n'alaga ebyobugagga bye, oba omwo mwajja ensimbi. Ono amannya g'amatuufu ye Rema Namakula, abasinga tumanyirya Rema Bawa Hamza. Rema Namakula bamuzaala 24 Ogwokuna 1991 mu Lubaga Hospital, Kampala District, nga bazadde be ye Hamida Nabbosa ne Mukiibi Serunkuuma. Rema Namakula yasomera ku Kittante Primary School, yatulira ekibiina ekyomusanvu. Ono yegatta ku St. Bali ku Ddembe Secondary School, yasomerayo one A-level. Oluvannyuma yegatta ku Kyambogo University, n'asooka n'abyumulamu olw'ensimbi okumubula, naye yagamba obudde bonna aliddewo n'amaliriza diguli ye. Rema Namakula yatandikira mu kuyimba mu kwaya za ssomero, ng'era mu primary yali choir master, abamu bamuyita conductor. Eyo nayo yayimbirayo nnyo. Teyakomyawo kitone, n'agenda ku O ne A-level, era ng'ayimba mu kwaya z'amasomero, ng'era ne bamuwa ekitiibwa ekya choir master, abangi mumuyita conductor. Mu 2009 Rema Namakula yatandika okubankinga Harima Namakula ne Bebe Kulu. Mu 2012 yafulumya oluyimba lwe olwasooka lwe bayita Oli Wange, ng'eyaluwandiika ye Nice Henry. Rema Namakula bino bye byobugagga byavuddeyo n'atwanjulira. Muyimbi era ssente ezisinga obungi azijja mu kuyimba, okugeza ku mbaga n'okwanjula, n'ebyo ebivulu bye yeetegekera, saako n'ebyo ebivulu banne bye bamuyita ajja ayimbe. Naye nga ssente asinga zijja ddala no mu kuyimba, tomuyita ku mukolo oba okuyimbira oba kwanjula oba ku mbaga nga tolina $5,000,000. Oba ayimbira mu kyalo oba ayimbira mu kibuga, atandikira mu $5,000,000 ogenda waggulu. Mwasinga okujja ssente. CEO wa Property Masters, ono omukyala adiringa ne mujetaka, era agula ettaka n'okulitunda n'okutunda ezo ennyumba n'okuzigula. Mukyala mulamba, si yasinga ennyo bibeeramu, wabula ateekamu abakozi ababikolamu. Ayina apartment munagiramu ddala ensimbi apartment ze, era mujja kulaba ebifaananyi awo. Alina ennyumba za rentals nga zisangibwa Kajjansi ku Ntebe Road, nga rentals zino ziringa 6. Rema Namakula alina supermarket 2, emu esangibwa Kitende ku mukono ogwa kkono ku Ntebe Road. Supermarket ey'okubiri esangibwa Nansana, ng'era ze zimu ezisingayo obunene. Omunamu agiramu ddala ensimbi, omukyalo ono namunoonyerezaako. Saluuni ng'esangibwa wano mu kibuga Kampala. Saluuni eno y'abakazi, esiba saako n'okusuubuza ebintu ebyo ebikozesebwa mu saluuni, okuli ebizigo, ntebe. Kalonda yenna agendera mu saluuni z'abakyala, Rema Namakula saluuni ye ebikola, saako n'ababa baagala okugula mukamukamu. Brand ambassador wa Jessa Miliki, omunamu ajjamu ssente buli mwezi. Brand ambassador wa Mengo Lotale Blood Bank, bamwera ddala akasimbi. Lotarian Mulamba baba n'akasente. Brand ambassador wa Android, iPhone, saako ne MTN, nabo ennyimba ze bazikozesa nga PLATIUM. Ku nkomekerero y'omwezi oba ey'omwaka n'amwera ddala akasimbi akawera. YouTube channel emwera ddala ssente, okuli wakati wa $16,000,000 n'okugenda waggulu. Emmotoka nazo zirimu akasimbi, zibalirwamu akasimbi akawera, okuli Benz, Land Cruiser V8, Range Rover Sport ng'eno eri mu kika kya Black. Ennyumba mwasula nayo ya mulembe ddala, ebalirwamu ddala akasimbi akataddemu. Muwandiisi wa nnyimba w'amaliriza okuwandiikira omuwaayo akasente, namwagiramu ddala ensimbi. Rema Namakula awangudde awaadi eziwerera ddala, okugeza mu 2013 yawangula awaadi 4, mu 2014 yafunayo awaadi 2, mu 2020 yawangula awaadi olw'oluyimba lwe bayita Gutujja, era awaadi alina nnyingi eziwerera ddala. Gono just tubawaddeko ntonotono, naye nga awaadi alina eziwera. Zino ze tuba tuleeseko tezisize eziba ez'enkomeredde, awaadi alina eziwera. Alina ennyimba ezisukka 40, okugeza okuli Ngonze, Tikula, Simuyembe n'endala nnyingi. Just wano mbamba wako ntono ka sample. Rema Namakula alina collab ezisukka mu 14, ba B2C collab alina ddala eziwera. Rema Namakula mukyala mufumbo ng'alina abaana 2
okuli Hamaalo saako n'oyo gw'alina mu Hamuza. Obudde buno Rema Namakula bbaawe ye Dr. Hamuza. Rema Namakula ayimba R&B muyite solo, Dani oba muyite electronic, era maneja we buno obudde ye MP Kayemba Solo Bukoma Nsimbi District. Berabira kulaikinga, commentinga, kusubscribinga The Mix Media. Gompya kona kadobere ngofuna obako obwo tuba tutaddewo. Twerabira new life picture tusaako ebina Uganda byonna nga balina ebina Uganda ebirungi mu banoonyeeko. Twerabira Mamizi Hafiz Boutique ng'asangibwa Kakeeka Mengo ng'alina engoye z'abakyala ez'abasajja n'ez'abaana n'ebyokuzanyisa by'abaana ng'akola ne free delivery. Alina obusawo bw'abakyala mu buli size nga buva mu France, Germany, Turkey n'ewalala wangi nnyo. Ate gweyagala okulanga naffe wano ku The Mix Media kuba 075552553 ate commentinga wobeera eyo ng'olina omuntu gweyagala tumukuleetereko ba serebu yenna, fe tuba tusobola omukunoonyeza ne tumukuleetera wano ku The Mix Media. Twewaayo okubaweereza. Sharinga vidiyo eno eri mukwano gwo. Amanya n'eddoboozi Uncle Search, President w'e Masaka. Mukama Katonda abankuumire. Mweraba abali baffe abalungi aba The Mix Media. Lekuli eno amaami afu boutique ng'alina ebika byonna eby'engoye, alina ebyokuzanyisa by'abaana, alina obusawo bw'abakyala, alina buli kimu, nigina, butopu, empale z'omwinde ez'abakyala, bubayika, bonna abulina. Jangu tukuweereze ng'asangibwa Mengo Kapeeka okulina na Mutesa wano University. N'oba olinayo omwana muto zonna engoye azirina, ebyokwewunda byonna bu makeup, buli ku stiiki n'oba oyagala kusuula. Delivery wali wabwereere okutuusiza we wali. Obusawo bwonna webuli byonna, ebika by'obusawo byonna abirina nga biva Turkey, Germany, Japan, America, Bungereza, Switzerland, bonna abirina buli kika kya lugoye kyonna kyoyagala n'obusawo bonna butooko bonna abulina. Engoye empya weeziri free delivery, oba oli luddawa n'oba oli ggulu tuzikutuusaako. Engoye weeziri byonna ebyokwewunda byonna weebiri, n'ebyabasajja weebiri, eby'abakyala byonna weebiri. Oyagala t-shirt ng'omukyala ajambala nga n'omusajja ajambala, ng'olinayo kashuwa kagenda kujja ku weekend kambalemu, byonna tulina. Nga tusangibwa wano Mengo. Abalabi baffe aba The Mix Media tweerabira kulaikinga na commentinga na kusubscribinga. Mubeere bulungi, mweraba. Uncle Search, President w'e Masaka. Ni Mutesa University. Mami Hafiz Boutique. Tunde by'abakyala, tunde by'okwekolako, eye pencil, lip balm, byonna ebyo mubimanyi, makeup kits, byonna byo ebiri wano. Tutunda t-shirts ez'abakyala, tutunda t-shirts eziri unisex, ng'omwami ajambala n'omukyala ng'asobola okujambala. Tutunda obusawo, tutunda bushoda bags, tutunda obusawo bw'okumikolo, tutunda ensawo z'abakyala abakulu. Wano ku Mami Hafiz byonna obisanga ntunda jean. Bei Samsung batiya. Bei Samsung. Tunda crop tops, tunda free shirts, tunda boss shirts, byonna wano ku Mami Hafiz. Engoye nzimixinga, ntekamu second hand nga ziri fast. Ntunda leggings, tunda knickers obwakalibadde. Ku side y'abaami tunda nisipi, tunda boxers, bei Samsamu, temutya wano ku Mami Hafiz near Mutesa University. For more information, contact me on my phone 07 08 93 99 52. Mami Hafiz. Bye bye. Twogedde ku nigina. Nigina mannaaki. Tunda n'enigina mbadde mwerabidde badde. Tunda crocs, tunda bunigina bw'abaana bato ku ssente entono, nusu kakaaga. Tunda ez'abakulu nusu 3, 2 kitundu. Crocs ez'abasajja, ez'abawala. Mujje mutuwagireko. Tutunda zishekti. Delivery, no delivery is free, but we deliver. Okay?